yesimbaniriza kade kano mwasibye mutya muli mutya mwenna n'aba following Afudde TV nembebaza nembagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kale nembagamba nti ka comment section bambiwe kaliawo ntera obaka mu comment section ato sigale nga ogifollowinga updates simba nazo each and every single day Kitalo waliwo ngoba kyo munange yafudde oni adagezako kubanga Agyaamu Olubuuto lwe yafuna olwa boss we ngenda kumbe kutusaako byonna wano ku Afudde TV wabula following ne Afudde UK News ate tebwerabira waliwo ne KBTV ate ne KRTV Uganda now ezo zonna YouTube channel zange KRTV ziba reviews kosa ne KBTV ezikwata ku filimu za Aromatic mama namwe n'aba following Aromatic mso ku following ku KBTV ne KRTV Uganda now ontekayo zi reviews ezikwatagana ku filimu za Aromatic entertainment no kwandika olusi ndwawo okuteekayo nenga ntera okuteekayo muzi following nazo temujja kubanga mu bisalo Kadama waliwo Kadama eyafudde era nga kyazuse Kadama ono yadagezako kubanga munanga Agyaamu Olubuuto yabadagezako kubanga Agyaamu Olubuuto oba tebyatambudde bulungi ono yakakanye aluzinze obulamu bwe Kitalo nnyo bambi Kitalo nnyo ku side eyo bali mu kunoonya family ya mwana muwala ono munnange bali mu kunoonya family ya mwana muwala ono basooka kubanga bagitwaki bagitegeeza wabula tekina kubanga kizuuka oba Olubuuto yadagezako kubanga Agyaamu lwa bosi we oba lwa mwana wa bosi we ekyo kyatavudde olw'ensonga nti abafunyiza amawulire ga nti batuuze eki tebatusalidde abo Olubuuto lwabadde lwa bosi we oba Olubuuto lwabadde lwa mwana wa bosi we lwabadde lwa family lwa muntu nga wa family eya bosi we nga si lwa bosi we okubadde kisobokera ddala okubanga Olubuuto lwa bosi we Olubuuto lwa bosi we yakoze eki yabadde afunye wabula kyagezako kubanga noonyereza ndabe bano basoose kubanga bafulumira nti Olubuuto lwa bosi we bituufu oba nedda ngezako okubanga ngatagata information abaana bangi nnyo abagenda eyo kubyeyo oluusi ne bafunirayo embuto abaana bangi abagenda okukola emirimu eyo ne bafunirayo embuto abasinga bagamba mbu oluusi bugayavu bw'abaana bano bankuba kyeyo mbu abagenzi okola kubanga ndabye abasinga omusanga bagusalira mwana muwala nga bagamba nti yava ku kyakola ki ku kyamutwala naye nga tejjukira bambi eri abaana abamu oluusi bakwata obukwasi bamba bakwata bukwasi babakabasinya ne bafunisa embuto ate awo wali obuzibu naye nga tejjukira ba abali eno ebweru bo tebaagala manye bagamba nti beegabangula nnyo lwaki yakkiriza okwebaka ne bosi we lwaki yakkiriza kubanga ndabye basinga bakola ki abagusalira mwana muwala n'omusanga bagamba waapi yakkiriza mwana gwegugambako yegulingira mu kifaananyi we waggulu so naali wansi ono yamu kwabakozi kyabafulumiza information ono ali wansi yafulumiza information kati byebifaananyi ebiri waggulu yafudde Kitalo nnyo bambi naye nga nkyagezako kubanga ngattagatta information esinga kweno ndabe naye gagita kubanga egatta bulungi njagala kakasa ndabe Olubuuto bagamba nti lwa bosi we bituufu bayinza okuba nga jasi lwa family lwa muntu omu kwaba family gy'abadde akolamu nga si lwa bosi we nga bitabula bikonfusingira ddala naye nga nkyagezako kubanga noonyereza nkyagezako kubanga ngattagatta information ndabe ebinayo bivuddeyo ku nsonga eno naye nga ye mwana muwala yafudde nga Agyaamu Olubuuto bambi manyi abasinga jjukira oluusi bagenda okukola bw'oba ofunira Olubuuto watukyalina ng'egyoyinza kukolamu ebiseera ebisinga abantu bangi nnyo abagyamu embuto gye bali abazigyamu ne bibeera successful naye enamba ntono ey'abo abalama abasinga bakakana bafudde era temukigezaako bannange bw'oba olufunye oba ogume kubanga mujja kufa bw'oba olufunye guma nalwo waaba onaagezaako okulugyamu ojja kuba kugamba oli wakati w'okufa n'okulama kibanga omuntu wonaabeera ku lutindo kibanga omuntu wonaabeera ku lukalu ene mabbali waliyo nnyanja bw'osigala ku lukalu olama bw'ogwa mu mazzi okola ki ofa ozawe kibeera oba kubanga ebisesenga oluusi abantu abagezaako kubanga bajjamu embuto abasinga abamaliriza bafudde
ennamba esinga bamaliriza bafudde, mateeka akkiriza bagaana bamaliriza bafudde. Kitalo nnyo bambi, kitalo nnyo nga abasinga bambi bazifuna tebeeyagalidde olusamba bakwata bukwasi. Manyi abasajja Abawarabu bw'oba omukole abakulaba nga kasasi, abakulaba nga mbwa, weeyagalira bw'ajja oba akukwatidde mu kiyungwa ng'alukufundisa. Abanga boolaba enkoko empanga, ate enkoko empanga etuuka erinnyira bulinnyisa enkazi yeesangawo. N'ebyo eyo bitalo nnyo, bakyanoonya ba famire ye balabe. Famire ya mwana muwala ono naye nga bambi abamusalira omusango musooke mulindeko ku temunnamanya kikyatuukawo. Abasinga ddala bamusalira omusango bagamba yalwagala, biki yalweyagalira, lwaki teyagaana, bava ku kyabatwala. Ebiseera ebisinga olw'ensamba bazifuna tebeeyagalidde, bamba bakwata bukwasi. Sigamba tebazifuna bakigenderedde, abasinga balabirawo nga bakoze ki? Abasinga balabirawo nga bazifunye. Naye nga bitalo nnyo ku sayidi eyo. Kitalo nnyo nnyini ddala. Bagita Fadi TV yugi. Following, like nga commenting, ate subscribe nga onyigene kale. Bw'atyo nkuba kye omunango yakoze ki? Bw'atyo nkuba kyeyo bwe yaluzinze obulamu bwe. Bitalo nnyo bikaabya naye nga ensonga zizone mwongere okuba nga mwegendereza. Famire ye ekyabuze tumanyi kampuni si gyeyayitamu, nabagamba ze kampuni zitwala abaana zo zantawula ekyamazima. Abaana bwe bafa zibanga ezitaliiyo, zibanga ezaggalawo naye nga gye ziri. Kasamanya nti ofudde basirika wecce ne basirika cce ne zibanga ezitaliiyo naye nga gye ziri zisirise zifuuse kyesirikidde muzigo mu ttimpa ezisirika cce. Mune ensonga zeezo mwongere okuba nga mugifollowinga. Kyagezako kubanga noonyereza ndabe omwana muwala ono eyakoze ki? Eyafudde. Mbagambye nti okuggyamu olubuto si kyangu nga bwe mulowooza. Oyinza okugenda bakuguza empeke simanyanga byangu, kulaba oti gwe ngolaba ng'ebyangu ojja kufa. Mwegendereze. Ebintu si birungi, mwegendereze bambi. Kitalo nnyo bali ku sayidi bagita Fadi TV yugi, KB TV yugi, abali Iraka Bagidadi Saudi Arabia mu kibuga Riyadh. Mbebaza munfollowing updates simba nazo each and every single lino nkoleka oluusi mmanyi okubeera up and down naye nja kuba nga mbatuusako zi updates. Bw'ati mwana muwala we yafudde. Bitalo nnyo. Yabadde munnanga Agyaamu Olubuuto lwe baamufunisa oba boosi we oba mwana wa boosi we tewali amanyi naye nga yabadde Agyaamu Olubuuto n'afiirayo yakakanya afudde. Bitalo nnyo ku sayidi eyo. Obeera bulungi Fadi TV.